kibi nnyo kubanga wabulira nti maama yayenze ku profesa ate ayagala batwale n'ennyumba. Nabira agenda okujja yasanga biwedde naye n'ebyaggwa ayagala agende ng'abibbi. Nabira ye waali kati ali ku Climax kati anoonya we yeekwata. Nabira ekintu kyakoze asigadde musanga mu bbaala ng'anywa walagi ng'ate musiraamu. Nze nina ekintu kimu kye ŋŋamba nti Ssegiriinya bwe tuba tuli ku bintu bya kufaayo n'abantu kutuusa muntu wa wansi gavumenti emanyi kye yeetaaga tulina kukozesa Ssegiriinya. Kati ddala ng'olaba Ssegiriinya olaba Kidandala olaba omusajja Latiifu yono muganda wange kyayogedde nti bw'alwa mu palamenti ng'olaba omugereganya ne Ssegiriinya era banne bano alina bangi Ssegiriinya alina bano bangi. Wano waliwo emigozo bano egiri mu sector ya education. Yes. Nga mulimu ababbi owulira mawa nga mulimu ababbi New Vision ya lupapula lwa gwanga top educational ministry staff probed over corruption. Nga mulimu ababbi obumbi buli wano buyitirivu 366 okiwulira obumbi 366 bwe babbye abo bonna abazibbye temulimu wanupu n'omu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba amanya yenze Sakozi Farouk wano wendi tuli mu program kati tubeera n'abatuuze ne tugera ku nsonga zonna ezibaddewo zitambula current affairs. Tutandike naawe omuntu wa wansi ekisookera ddala ensonga ezikwata ku ggwanga ziba zimukwatako kubanga omuntu oyo yennyini ye yennyini bw'abanga ensonga eziri mu ggwanga zimunyigiriza obanga tezitambula bulungi naye yennyini aba afuna okunyigirizibwa kati olwo kyegambye nti munnansi zimukwatako. Okay. Yes. Mbadde nsaba tutandike oba na za bitabo. Ebitabo ebyani ebitabo ekintu ekiriwo kati gundi ave mu parliament gundi tavaayo simanyi ono talina bitabo ono talina omuntu yeebuuza omuntu waba mukozi naye nga talina bitabo lwaki tetumuwa n'agenda n'akola eyo ensonga omuntu agamba nti omuntu waba mukozi lwaki tetumuwa n'agenda n'akola omuntu oyo yennyini aba ayogedde ekintu ekyo abayita asooka kebera kubanga omuntu gwe bayita omukozi waliwo wookolera tojja kugamba nti olw'okuba oli mukozi osobola nnyo okubuguutana ng'omuntu agudde ku accident ogenda omuyoolewo naye nga tojja kumanya ozzaako ki otyo kitegeeza olina okuba nga olina ebitabo olina okuba nga wasoma. Omuntu omukozi waliwo yeetaagisa nga yeetaaga okusindika ekigaali oyo abeera omukozi tumusindika eyo naye bwe tugamba nti ensonga za palamenti ensonga za kuteesa ku ggwanga mulimu ebintu ebyetaagisa obuyivu otyo okitegeera ssebo kakati nze omuntu avaayo n'agamba nti twetaaga mukozi tetwetaaga bitabo ndowooza omuntu oyo aba tayawudde omukozi tumwetaaga wa n'ebitabo tubyetaaga wa. David twetaaga mukozi twetaaga bitabo okitegeera otyawo kati mu parliament essaawa ya leero okusinza n'ensi engeri gyerimu kati twetaaga omuntu omuyivu ate n'obukozi n'omukozi tumwetaaga kati abantu abo bombi tubeetaaga naye ng'ensonga yayo essaawa ya leero kati twetaaga muntu mbuwa bitabo. Farouk kiri kitya Parliament ya Uganda ojja kwogerako nnyo Parliament ya Uganda okusinzira bweyimiridde twetaaga omuntu omuyivu ng'ate mukozi. Abantu abo bombi babiri tubeetaaga naye enjawulo mu kulonda kwaffe kuno nga tulonda abantu beetegereza nnyo omuntu anaasobola okubalwanirako era gwe bafuba okusindika eri. Ebiseera ebisinga obungi abantu bano nga balonda balaba omuntu owaabwe era amanye ensonga zaabwe gwe bafuba okusindika eri. Kati ate ensobi nejja olumu omuntu oyo waataba na buyigirize bumala nti kooti ne bapatiikako nga bwe yabapatiika ku b'Enansana okuba wa Ssebunya omuntu eyakwata oba kyakuno oba kyakutaano ne bagamba nti ono yeyawaabye era yasanide n'okukola ki n'okgendayo ate abakolerako wadde ebbanga lyonna so nga ate kooti yabakola ki. Kakati nze mbadde ekirowoozo kyange kigamba bwe kiti nti abantu bano namwe mwennyini abajja okwesimbawo mu bifo ebyo mwekube nga muttooki ng'obudde bukyali muleme kumalira abantu biseera omuntu bakulabyemu obukozi naye ate bali bagenda kujjayo lwa bitabo kuba bali abali waggulu bo tebatunulira ennyo obukozi bwo bo batunulira bitabo byabwe kuba basinziirako olumu okunyigiriza
abatabirina oba okunyigiriza abatali gye bali. Ontegera kyenkugamba. So kati goyagala twagala mukozi twetaaga wa bitabo. Twetaaga bombi. Omuyivu ate nga mukozi. Danka kiri kitya? Webale nnyo muganda wange wana Faruku naye bakyali bange bana betulinawo mukati. Emboozi mukati. Muganda wange ebitabo bino nze ngane mu parliament yaffe ebitabo byandivuddemu. Tubalondanga batulabe tulonda ba sweet nga oba toyina buyigirize ntukulonda lwa nsonga. Ab'ebitabo tubalonze nnyo. Naye bwe mpita ku Salama Road neewunya nti ankulembera ina ebitabo. Okitegeera? Bwe mpita ebusabala bebusabala enfufu gye bali asimanyo babalanga lwakuba tebalina bitabo. So nze mbadde nteesa nti tuleme kulembeza nnyo bitabo. Naye tukulembeze nnyo omuntu omukozi agenda okukolera abantu. Kubanga ebitabo ebyo biraba. Byo bennyini abiina olusi beetise na bya bwereere. Beetise bya bwereere. Waliwo bali mu parliament nga kuba bagenda olwokuba balina ebitabo tuba balina ebitabo. Mpaka kati. Bali mu mitwe mikalu bawunzuma badde no badde eri. So nze ngamba ekintu kimbozula omuntu nga mukozi kasita abamu n'oluzungu oluli emmere. Okitegeera? Tumuwe. Mumuwakole. Mawa. Onsonga ogiwulidde? Ensonga ngiwulidde. Muto wange gyateesezza. Naye ekizibu ekiriwo era kyendabawo nti bwe tuba tuli wano mu kati twogera ebintu olumu nga tetunuulidde. Kubanga gavumenti eno eriko embi oba si gavumenti naye okuviira ddala mu Uganda nga bwetambula. Bato bange bano simanyi oba bamanyi omuntu omukozi we yeetaagisa. Kyova olaba nti mu local government wano ku State Council basalawo ne baga nti oba meeya olw'okuba nti aliraanye nnyo abantu abeera mu wakatundu ako ne bw'aba talina ki bitabo. Ne bagamba kansala nga mukwano gwange Edi Sweet gwe balonda eyo ne bw'aba tamanyi wadde ya naye lindako okuyoola kasasiro tekyetaagisa ki mpapula. Era kati muto wange oli kyayogedde kituufu naye ate si ku levels zonna ebitabo nti labba eri eya parliament esukkako kyova olaba nga bateekawo local government ne bateeka LC. Akati bannaffe bano abamu abatalina bitabo yensobi gye bakola nti mu kifo ky'okugenda eri gye batasobola kuweerereza ewetaaga ebitabo ng'ono bwe yagambye eyabaddaani namba emu nti twetaaga omuntu nga mukozi. Kati gwe omukozi olina kwetunulamu nojja eno gy'ogenda osindika ekigaali nga muganda wange Sejjina era kyova olaba yakisindika bulungi ng'atwala TV walaba wamuvunaana kubanga ogwo omulimu yagukola n'asindika ekigaali nga weetaagisa maanyi weetaagisa kukola ki kukola. Naye eri bwe baba weetaagisaayo debate kati nze ondaba wano ojja oleete NTV1 oba ku eno program ino ogambe nti kati ya luzungu sigenda kujja kubanga nina ensonga zekimanyi sijja zituusa mu bantu. Naye ate abakulembeze kyekizibu kye bakola tibwalemu okumanya ngwawa kyovala kye ginagendi waliyo mukwano gwange nze mumanyi era we muga nti eno matiriya eryeta simuwakanya kubanga ye mmanyi ekyamatiriya ekyo akinsinga. So kakati bano abantu abamu kye bakola addira ekifo ky'ataliimu n'agenda mu kifo olw'okuba omuyaga guzze kati ng'ogwaliwo ogwa Bobi Wine kuba ne Bobi Wine yennyini bwe yalengera enduulu tugenda owulira simanyi P5 yagibuuka ate n'akola P4 ate P4 nayo yagisomera semuto kwegamba ogenza olaba ng'ebintu byonna byakuneneŋŋana buneneŋŋanya abantu tebali ku mulamwa. Naye nga mutuufu mbabuya baganda bange oba bannayuganda abawuliriza nti omuntu ku local government oba woosobola genda awo naye eri twetaagayo kubanga ojja kugenda mu basajja nga weetaagawo obukugu obw'ekitalo bateesa ku kemika atabula eddagala tuggyemu empeke ng'ekyo tewakisoma ogenda kikola otya okitegedde. Waliyo obukiiko omuganda wange ono kamuwabule nti buli mubaka wa palamenti gw'olaba alina akakiiko katuulako akajjamu ekyo kyakola ki kyeyasoma. Ndowooza oli omuganda wange ow'amatiri yajja kunyamba kuba yakitegeera bateekako oli akitegeera anti abeera mbaka wa palamenti nanti ese buli mbaka wa palamenti okukiriza wetagisa obukugu wabeewo obukugu kyenandirowoozezza ku bukulembeze nga tetunaba kunenya wano bansa abewansi ba LCs ba MP obuzibu bwonna buli waggulu omanyi woosanga ekiwunya awo togobaawo nswera situla obusitu kiri kyennyini nekireeta enswera okijjawo okitwala simanyi oba otegeera oluganda
kandoza otuveewo kakati nga tunatereza obukulembeze bwabo bano basegirinya abatasoma yasoma wa oli omwetisi wa TV omanyi lwaki bagamba nti gundi ategeera nnyo era aba ategeera twasobola kusooka omuntu kintu bwe kiti nga takola ki nga tategeera ate kyekyo kiri sayidi bbiri segirinya omanyi bwogera mu byobufuzi tutandika okujjamu obwesigefu abantu abamu segirinya kweyingira ebyobufuzi kati munnakatemba asobola okubanga ali ku mudidi gwe yali mukwekatankera mudidi ono ngaayisawo bintu bye mbuti yasoma oyakozi jako ntegeera kati ntegeerenga ggwe kati mpane byemba njogera nkugambye bannabyabufuzi bonna munabyabufuzi omuntu agamba nti nambeemu ono omulaba ava kubba naye nga tabbangako okitegedde bulungi kati segirinya asobola okubanga tiyasoma neba obbi bitubalabikanga olina bwomanyi gwoli munnamawulire olina bwomanyi gyobadde okola interview yona bwewafunyeko kyogaa yasomera mu bbanga ate oli atategeera obbiwe kati obuzibu obuliwo obuzibu bwonna obuliwo nti Uganda omusingi gweriko kati gwe mufu kyovula ne bano bava from nowhere ne bajja kano segirinya omula omulimu gw'omutuufu mukubi w'amasimu era singa ye president w'abadankani wabalaga payipa bamamafuswanga ye presidenti bambasada mukubi w'amasimu naye yagenda mulimu ogutali gugwe kyayinza okugaa nti omuntu ayambadde engato nga temutuuka nambemu okyogerako ki mbusegirinya ebintu byalimu si byalina okukola nsegirinya ebintu byakola mukozi mukwetikka ebintu byakola nze ndowooza kyalina okukola naye enjawulo gye tugenda okugendako kati Uganda eno ng'ezimbibwa abantu balowoozesa abantu nti amanyi oluzungu yasobola okuteesa ebiruma abantu bano bamawa omusajja yalina PhD ng'ate Dr. Mulamba yalina vice president wa Uganda Dr. Samson Kisekka nti abaasoma bangi kyokka abategeera batono mbuuza twetaaga nnyo muntu amanyi luzungu oba twetaaga muntu asobola kuteeseza bantu kibaluma okutuusa message eyo y'abantu okugituusa mu palamenti y'eggwanga era n'abantu abo ne bagifunamu segirinya soogidde livalinga bwendowooleza ddala ndaga niogamba ki tujje wammawa nze nina ekintu kimu kyeŋŋamba nti segirinya bwe tuba tuli ku bintu bya kufaayo n'abantu kutuusa muntu wa wansi gavumenti emanyi kyeyeetaaga tulina kukozesa segirinya mpaayo abantu abaasoma abakola ekintu segirinya kyakola ekyokwetika TV ekyokuyamba abantu ba wansi nga baliwa abawansi bangi bayambye ngabani abantu kati tebalina manya nze siriiwo kumanya bye bayambye naye mbalaba kuba ndaba TV ompulira bano bwe mugamba abaasoma babeera mu zoofisi zaabwe nakutereeza mataayi tebamanyi muntu wa wansi nakwe muluma ompulira gwe bwe tunadde mu byokwogera oluzungu mugenda kulwogera nenyenje zikole ki naye ng'omuntu wa wansi tafiiriddwako naye singa tukere ntufuna basegirinya wadde tebasomeka sabamanyi okusayininga n'oluzungu otono nti wasanga omuzungu ng'alina kyalina omuzungu ng'ayinza okimugamba okitegeera omuntu wa wansi n'ayambibwa tulina kukozesa basegirinya okusinga okukozesa baneena aboogera oluzungu okununula eggwanga lino ne badda mu kuwandiika ebiwandiiko ne babaga amateeka g'ekisolo gatategerekeka okitegeera ne bagikwatako bonna tebategeera bali awo segirinya ng'omuntu owulira segirinya ng'omuntu mu bbanga lyetono lye tulina fe tumuyinamu obwesigu beyambisiza bitabo okuvuluga eggwanga lino nga bateekamu obuwayiro bwe baagala nga budifendinga bo okiwulira naye era nagamba nti kino kikoledde mateeka obuzibu bwenfunye ku baganda bange bano simanyi wa balina abaana bali mu kulaga abantu nti okusoma tekiina nabyogedde bibiri kubanga wogamba wolaga abantu abakulaba omukulu Dankani muvubuka munnange kitwetaaga omuntu nga tiyasoma amanya go nga manyi era ngenda kuntereeza kitwetaaga omuntu nga mukozi nze ndowooza obanga alaga bano abaana betuzaala nti mwe mukeere ku kyalo mulime
okwate enkumbi okuva mpaka Kibuye kuba abali mu kulima kwe kukola tugende nonye ne bana abasindika ebigaali mugano wangona afunye bubi owulira ofunye bubi bwe nkugamba nti mu bukaseera kano sigambe nti omutasoma era no babadde ayogera akakiiko simanyi bano akakiiko abakatuulako bano simanyi bano awo mugambe nti abo babeerayo era balondamu bantu bamu nabamu ne baga nti gwe tuula akakiiko gundi ompulira naye mu myaka 3 mwemeka tubadde ku bantu abasomya abayigirivu ennyo abayigiriza ennyo abayina empapula batambula nazo zitambula zikunkumuka n'okunkumuka naye bunkakasa nti bw'osanga Kampala nga yadowonkanye okitegeera k'osanga omuntu asolooza omuntu okukuba omusolo ogutalinako gye gulaga okitegeera ku bantu abasomye ompulira naye bwensanga Seggirinya nga tonabona musindika mu parliament akoledde abantu ebintu by'ebesomesa nga nti famire zawalinga 5 zonna zirya ku muntu atya owulira Seggirinya baga nti oluguudo olukkirira wali eri Seggirinya amala tuula mu kkubo ne balukola ompulira nga gwe yasoma tolina kyongamba naye sigaye nti abantu tebasoma basome naye saawa zino bw'aba Seggirinya tafunye chansi ya kusoma naye nga tulaba yagenda okukola tumuleka akole mawa nti abasajja b'owolereza abo bamwogera luzungu abo bamulya bisiike emyaka 35 tewali kye batukoledde akati ekisinga okuleeta obuzibu obutasoma buviira ddala wano wano wetuli ng'ogjeeko gwe omukubiriza wa program naye obutasoma buviira ddala wano wetuli nolaba nga entegeera y'omuntu ye nga bw'ategeera akugamba nti okusoma tekola ki tekwetaagisa ate y'omu n'amaani agamba nti abasajja abasomye batufuza emyaka ameka 35 kitegeeza baba bakozesa okusoma kwabwe okwo olw'okuba mwe musindiseeyo bali abatasoma ng'oli alaba mukama oli muganda wange atuuse n'okugamba muto wange nti omuntu bw'oba omanyi wuliriza atuuse n'okugamba muganda wange nti omuntu gwakisa aba nga teyasoma niwe bakuleetera kasoba ng'omanyi okusayininga kati gandi obutasoma buviira ddala wano mu kati ti omuntu yenna agamba nti ajja kusayininga busayininga ekimu nga tamaze kisomamu takitegeera tosobola kugamba nti ojja mukwasa obukulembeze abantu nti ono mu kulumirirwa omuntu wa wansi yesi talina bitabo bulungi naye omuntu wa wansi ategeera ebirowoozo bye era asobola obiderivalinga ku fulo wali buzibu kyawo kye namugambye kyabadde kimu namugambye simanyi oba yabadde awulira nabagambye nti ekintu kyonna bw'oba omanyi nti Seggirinya Muhammad kubanga okusogera ddala kati gwe twogerako olw'ebitabo bye nti yabuzaabuza ensi omulimu gw'abadde agukola bulungi ogw'obwa kansala weetikke TV weetikke ki genda okole ki awo asobolawo era awo Seggirinya simuyinaako buzibu gw'olowooza era wegandi obutasoma buviira ddala wano lwaki Seggirinya we yatuuse ku kya palamenti bayagadde empapula lwaki olowooza abaakola eggwanga lino ono agambye nti kyogamba palamenti edda yabeeranga batasoma sooka ombulire muganda wange palamenti yabeeranga batasoma kati ate lwaki ogamba nti obuyigirize tebwetaagisa mu palamenti ebbanga lyetumaze n'abasajja abasoma batuyiye kyeyatukwatagane saidi emunzi empagira mawa onaku nali ku TV emujisijja kwogera ngenda bumwaka Nambozi ng'agamba nti ebulaaya kimanyiza program basonda mwaziraba nti ebulaaya omubaka walwanye mu parliament batuuka ekiseera ne bamuwa n'ekitiibwa wakirabako ekyo ne baga nti omubaka waliwo n'omubaka bagamba nti oyo nambe 32 omukyalo oyo ne baga nti waliwo n'omubaka gwaga nti nambe eyo mumulaba nga yagenza okukanda chapati walina omwamu amuunyamu nti nambe mutu muleke mu chapati yawo kakati nze mukulu Seggirinya mbadde njagala mujja mu parliament eri omuleke ku bwa kansala wano kubanga wano wo walaba wano okusiza ku bitabo byayina n'obukozi bwaliko awo asobolerawo ddala niye eri ate gyagenda gyadde agenzi bamulondedde tasoboledde n'omuntu n'ogumugutya kubanga Seggirinya simanyi Seggirinya kati parliament tugera kufunawo abantu abalinnya ku mmeeza olwedde abaddeyo ono gwe twalonda ono Sewanyina oyo alinnya ku mmeeza mujja kuba muli awo Seggirinya ng'ayingidde ne TV mu parliament anti webanga yeyamba omuntu wa wansi okutegeera kyogaza londa Sewanyina alinnye ku mmeeza kyenamulondera alinnye ku mmeeza ate nekirakola okukyoma nti yekalakasa bwatyo
ensonga baziwulira bano abakulu kakati awo abagenze ku mbeera asigale kansimba ensonga yange anaabajagala agitegeere omanyagamba tetutegeera ngambye anaabajagala era n'okutegeera si kwampaka okutegeera si kwampaka olwaleero ngenda kuwa amawanga nga musanvu ng'amawanga ago abayivu bamu mwebali abantu basoma naye kati Uganda kyetwasimbako okusoma okimanyi kwogera luzungu wuliriza nalina ndowooza nabo jagala ogitegeere ngambe bonabo jagala ogitegeere ngambe bonabo jagala ogitegeere olwaleero mu Uganda wano abantu tugamba nti omusajja oyo anaasobola okuteesa nga avuganya Ssemuju nti awo oluzungu lwe terujja kumala olwa Ssemuju lujja kukola ki lujja singako kati nga abaana abasimba ensonga ye mu palamenti tejja kuyitawo wenaaba epozinga eya Ssemuju okiwulira kiregeza Ssemuju olw'olulimi yagenda osinga okulungamya ensonga ogikola ki ogiyisaamu mu ntandikwa ffe twasooka ne twononamu Uganda okugisimba ku nnimi z'abagwira amawanga agatwetoolodde nga Kenya oba bakuba Kiswahili ne buli muntu wa wansi n'amanya yenna nti buli abahaya abanyambo abaki ne bamanya nti kati ono ateesezza era ayogedde ku kino era kyennakola omuntu wa wansi awulira nga webale nnyo kakati abantu abasinga okuculumpanya eggwanga lino bakisimba mu kumanya nnimi z'abagwira mu luzungu ne batandika occulumpanya eggwanga lino bajeti mu luzungu naye nga muntu wa wansi takikoze eki abantu bawulira nnyo abantu nga basoma bajeti nevaako nga bamaze okugisoma ng'abantu abagitegedde mu Uganda tuli obukadde 45 nga bagitegedde tebawerako kakadde kitegeera kwekweka mu luzungu kukweka bintu mu luzungu mu nsonga eyo nze naalirowoozezza kati omulembe gwe tulimu gwo gwatambulira awo wali mu palamenti twetaagawo omuntu ateesera n'asimba n'ensonga abantu gye bamutuma nga ensonga eyo ajja sobola okugitegeezesa olanya oba Kadaaga era ne Kadaaga bafune engeri gye bagikolamu okugitwala nga bebakola ki nga bebajagala kati ye tabu gye twafuna nti twetaaga Ssegirinya omukozi mu palamenti okusaffe tumutwanga twajja tukolera naye ate tumwetaaga nga alina n'ebitabo kati omuntu yetegese nga Ssegirinya emyaka 10 n'okusoma naye twesanze mu situation nga Ssegirinya asobola okukola naye ng'ebitabo tebiwera bulungi tumugjeyo kakati Ssegirinya ebitabo bya tebyawezi ku mulama kwe tutambulidde okusinziira ku mateeka ku system tujja mujjayo weba tebyawera naye ate we tumujjayo baleme kikolanga we baakola ewaawa Kayima okubategeerera basuulako bo okubatirikamu gwe baagala okuba yewaabwe era ne bagamba mbu ono yawaabye bakomewo lwaki abantu besimbye mu nuupu bamemba ba nuupu boka bemugize bamemba ba nuupu bennyini be baabuzaabuza eggwanga okuviira ddala ku mukama waabwe ng'ajja okwesimbawo bajja ne basanga n'osunuya n'omusajja ng'abadde atunda switi tamanyi gundi ya local government kyegamba etteeka lya local government bw'anaatuuka muli agenda liteesaako atya local government act kubanga tagimanyi tamanyi na muntu bw'agwa mwalaawo bamuvunaanya mu tteeka ki naye n'omusanga nga ze yesimbyewo olw'okuba omuyaga guzze kati abantu ba nuupu nakugambira ddala wano ku Alozias oba alina nga profeso ye eri mu kugaza bubina agezze obubina kigwe naye ave mu bintu byaki lwayo omu gwe baloope kati abantu abo baawulira omuyaga guno nga guzze ne bagamba nti buli mbwa egenda kwesimbawo n'osanga omuntu obadde mubbi wa simu n'ogamba nalabyeyo gwe basimbye mu kkooti nga bamusimbye mu kkooti MP omulamba kati oyo tabba ebitabo bya sipiika ono muganda wange agamba mbu twagala mukozi abantu ba nuupu obuzibu bwe baafuna linda maleyo muganda abantu ba nuupu obuzibu bwe baafuna bakyamuka ate mu kukyamuka ne bakyamusizaamu baganda baffe bano muganda waffe ono omulaba omusanga wanaga ne manno omukyayina ono kyatukozera bamatiyi eno wiiki emu ng'ojozaamu ng'enaabuka ate kati byawagira kumpi ti omuntu bw'obanga toyina bukugu toyina bumalirivu mu ekyo kiveeko kati abasajja ba nuupu beetaaga babaleetere ono omusajja ono kibwetera oyo abo
nabagwawo gye bali kubanga linakokubulire kibweterayo kisookayo abasajja baali betesetese babagoba mu byobufuzi omusajja kidandala oyo wadde yeyaloopye gundi abadde alina ebitabo kati ddala ng'olaba Ssegirinya olaba Kidandala olaba omusajja Latiifu yono muganda wange kyayogedde ndi bwalwa mu palamenti ng'olaba omugeregaya ne Ssegirinya era banne bano alina bangi Ssegirinya alina bano bangi alina bangi kubanga Latiifu koza amasomero agazimbye abaana b'abantu basoma ku ssente entonotono naye n'otunira omuntu ate Latiifu kye yakola kuba Ssegirinya ayamba omuntu naye Ssegirinya omanyi omuntu gw'ayamba omuwala yatunda obuugi omusiki wa chapati talina kintu kiwangazi wuliriza nti ayambira ku ssente ze talina kintu kyaki ataddewo ebyenjigiriza mu kitundu abaana basomye gogamba nti oyo yakoze lindako Faruku mawolinga ngamba Ssegirinya bandiwaddemu Latiifu oba Kidandala kyekugamba ti abasajja ba Nuupu okuva awo ekamwota bakuŋŋaanira nga bonna bali awo abayaaya ababbi b'obusimu batakataka okuva enjaga eri manju enyoka bonna babeera ku kintuwuliriza bonna babeera ku kintu kubuzaabuza nsi nambeemu olwaleero taata mu mawulire obadde ogakutte gabadde gaki New Vision. Agadega New Vision. Yes, Gagan. Wano waliwo emigozo bano egiri mu sector ya education. Yes. Nga mulimu ababbi. Owulira mawa. Nga mulimu ababbi. New Vision yalo lupapula lwa gwanga. Top educational ministry staff robbed over corruption. Nga mulimu ababbi. Obumbi buli wano buyitirivu 366 okiwulira obumbi 366 bwe babbye abo bonna abazibbye temulimu wa Nuupu n'omu wulira nkyakugamba kakati aba Nuupu bemuleese mpola okunyakula akasimu kasooka kikuza ensonga yange okunyakula akasimu omuntu owa Nuupu ayinza okuba yanyakula akasimu ng'omusango we guli wadde tebannagusala nti musinzi naye nga onyakulayo ey'akasimu eyo teyakosa ggwanga ovanga ku muntu abba ssente ez'abalwadde ba Siriimu miliyoni 10 eza dola ne bagamba nti bantu babiri ebazitutte naye nga ggwanga lyonna abantu nasigala mu kibuga batutte ssente z'abaana abagenda okusoma okukola ebintu eby'emikono na biki obumbi 366 abayivu bazibbye ne bazitwala era abo si ba Nuupu mpola kakati nze nganze omu nze nyiza okugaa nti nze ndi muyivu kyokka ate obuyivu biba bisaanyizo bipapula okusinziira w'oba ogenda okulaba kakati obukozi ate bakalakita ebeera mu muntu okiwulira kyenabadde gamba oyo omwami kyenabadde mugamba nti ebintu ebyo bibiri tubyetaaga twetaaga omuntu nga muyivu ate nga mukozi okitegeera nti twetaaga omuyivu kyekisooka okusaanira wali w'abaalaga twetaaga omukozi kintu kikulu nnyo okiwulira obukozi obwo anti olwaleero kankuwa ekyokulabirako ku bayivu kyeŋŋendako omuntu asoma obwala oyo manyi kyaba asomye kubuzaabuza wuliriza tusindise loya mu palamenti yabanga mawa n'obunyonyola bulungi nti nze kituufu nasse bagamba wasse nti okakasa wasse nti kabega wano tumutwala ngalo oyo w'amaanyi naye ajje bakaba kasiwukira nga babasse ku misango n'agamba ate mpozeza seerabanga oyo muwonyeza ajje bamagala masasi wane Bulange n'agamba oyo abadde asaana na kufa naye kempozeza na bamusibye emyaka 8 consecutive ate bamusibye bulungi okiwulira embuzaabuza eyo twetaaga omuntu atali mu mbuzaabuza eyo olwaleero tufunye abantu bangi abali mu palamenti ab'ebiti ebyo ne batukwata obwongo ne bakola bati batubba ne banyagulula ebintu ngera bwe nkulaze mu mawulire nti mu minisitule zonna bajjulayo era nga bayivu omuntu yena kasayingira ebyobufuzi amazima bageerabirira ddala baloya owendongo njagala tumalirize tugende ku kirabo ogambye nti abantu abe basinze okusongamu olunwe banuupu
ekyo tekyewuunyisa era ojja wuunzika ku bantu 10 be basonzeemu bonna bali mu paliamenti naye nga ssaawa zino abakulu bakikozesanga ekyokumalamu amaanyi ekibiina kyaffe okitegeera naye ffe tetufuddeeyo naye ku bantu 10 abo betugamba ngaomukulu Faruku bwagambye namba emu sente nze ndabye sente wa nensiita n'ebigere miliyoni 10 eza dola ze biliyoni 366 neŋŋamba kati bano bamawa bwokera n'ogamba musajja yabbye akasimu akaleeta kagenda kulyako bantu babiri noleka omusajja yabba sente za siriimu n'ez'enguudo n'ogamba ate yasinga okuba amanyinnyo oluzungu kwegamba ngenda n'entula nemmanya nti kati omukulu nga mawa naye olusi omusaamu kuba nyinza obutamunenya nga kyemukonye nemmanya nti omutwe gumusumbuwa yekka ng'omuntu nadde nsaba baganda bange bano kubanga pulogulaamu eno tero gikola buli Saturday bw'oba olaba ku Saturday tolengera bulengezi kamera noga nti kamera ezze nze nino genda mu kamera bw'oba okwola olaba nga otawaaniddwamu giveemu gifulume kuba zino nsonga nnene togera mu kamera kuba zino nsonga ki nene ate bantu balaba pulogulaamu eno abantu bagiraba ab'ebitiibwa akati muganda wange oli kyayogedde ekyokugamba nti ababaka ba palamenti nopu bagisimbye mu Lukongoolo sebo ababaka be baloopye bali 14 abanopu abakakakasibwa bali 11 abalina okuvaayo kitegeeza nti omuwendo ogusigaddewo gwe mungi so ng'ekyo tukimaliriza ne muganda wange oyo njagala ategeere nti ebintu ebimu aba abiteesangako ebirala nga takisobodde akireka akikuko ebyokulonda kakebera obuyigirize bwo eryo olupapula lwokoze eki lwoleese oba olugye ku NASA oba olugyewa kakati bino ebirala byonna byolaba ba misango oli bamuloopye bagenda mu UNEB oli naafuukuula buli kimu akatiko k'ebyokulonda tekakuba mu UNEB ko kyokaleetedde temukaaga wagikola nti wagikola akuteeka ekiddirira oba batandika okunoonyereza nga balaba obuyigirize bwo kale nsaba nga bwokebera matiriyo nomanya nti eno nnungi n'olulala ebirala obikeberenga otegeera akakiko k'ebyokulonda kakomawa kakati kyova olaba nti ebiseera ebimu tuwanga obudde kubanga obudde ng'ono yagambye nti waliwo obudde bw'owa abantu ng'ate abantu ffe twagala abantu batambule n'okumanya ate n'obuwa abantu abaagala okuteesa obuteeso olw'okuba kamera bagimutunuzaamu tagirabangako tabeerangako wadde mu vidiyo ey'akawundo wadde ey'akataayi nga kakola kikati najja mu mbeera eyo so mu mbeera eyo tugende kumulamu omulala nga tetunavaawo obuyigirize obwa senior 6 buno bwe baateekawo senior 6 eneemala omuntu okuyingira paliamenti oba bongezeemu tugende ku diguri ddala mu P1 P2 mpaka ku senior 6 oba osomye okutegeera ebintu ebino tambula tobola nti ffe tutambula n'okunoonyereza ne tujja wano ng'ebimu tumanyiko era yekyo sikyogedde nti njagala tuveeyo njagala tugende ku kulonda kwa paliamenti mulimu Kadaga mulimu Semujju mulimu Olanya betuba tusongako olwo kakati nga njogera ku nsonga ya paliamenti ey'okulonda sipiika wa paliamenti nuupu okuvaayo newagira omwami mukyala Kadaga wa NRM kyeki kinagambye nti nuupu abo n'ogamba sikyogera naye bannuupu beetaaga kuleetera kibwetere bonna kamwoki oyo n'ayokyawo n'ayingira n'emagere n'abookya ne bavaawo kubanga bw'obanga ddala wajja mu Uganda ng'okimanyi bulungi n'oyingira mu byobufuzi kubanga abo bonna abannuupu basajja bakulu babadde mu byobufuzi balabye abasajja bano engeri gye badde batutambuzaamu oyo mukazi yeewaana n'okwewaana nti nze nayisaawo NRM ku kisanja kati gwobeera emabega kitegeeza gwe ne bakama abo bano ba Bobi Wine mwajja ne mulya mu nsi olukwe kati ogaana otya okuwagira ddala omusajja gwomanyi nti opposition mbu FDC tebagyesiga anti wuliriza FDC eze yeefuula kakati FDC nga togyesiga ate weesize NRM kakati obuzibu etufunye mu bannayuganda era David Omoyo yakyogeddeko abantu babuzaabuzizza eggwanga lino naddala bannabyabufuzi kubanga n'ovaayo n'ogamba nti nze nzize kukyusa ggwanga dakika emu n'ogamba Semujju ŋŋanda oba omanyiri opposition nga ddala ddala okitegedde nti yeesimbyewo sooka okozesa ekyo
mumuwe obululu namwe mwepima amaanyi gammwe okusinga okubeera awo nga temuyina ki kati owagira otya kadaga gwomanyi obulungi nti babaze batutawaanya bebaze bayisaawo ebintu n'okwewaana yeewaana n'agamba tebakubanze singa NRM tekola ki teriiwo n'ogamba nti omusimbye mabega abanuupu mwenna gye muli mbabuulira mwetaaga kwokya. Nze wemba nnuŋŋamya ensonga yange sijereegerera sivuma sikola ki naye nfuba okulaba ng'omulamu ogwo ngutuusa abantu basobole okutegeera baleme kubeera nga pulogulaamu eno bajja giraba nga bagamba gundi yasingako vuma okitegeera ogundi muvumye kati pulogulaamu efuuke nga tekyalina makulu abantu ge baagala kukola ki kuwulira abantu babavudde ku bikulu ate ne badde olumu ku byakulumba bali simanyi ono yakola ki okitegeera kati ensonga eno eyakadaaga ekituufu kiri nti omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga alina okubaamu omulamwa ffenna tukimanyi nze ne bano nti Kadaaga mukubiriza mulungi ekyo buli muntu akimanyi oba wa opposition oba wa government akimanyi era ensonga eyo yajja kiraka movement ku mulundi gwe yayaga kukyusa leeta boolanya naye ne wajjamu ndowooza okusika omugwa ne balaba ng'era Kadaaga ajja sigala nga naba movement wenyine bajja kukoza ki nze nga opposition naali agadde nnyo omukubirizi wa opposition naye wadde nkimanyi era gano ge mazima nti opposition tasobola kuyitamu mu parliament tuli namba 5 ameka 26 kati 5 tuliko opposition abasajja bayina bisatu n'okusoba oba bina okitegeera kakati mu buli ngeri yonna ngera enkola y'omukulu weeri nti kyayagala ebiseera ebisinga obungi kiyitawo mu parliament Ssemujju asaanidde oba abulamu okusaanira asaanidde nnyo anga Ssemujju omulaba musajja mugezi kyekisooka ekyokubiri yeetegerezza nnyo mu mbeera eri mu parliament kale agenda kukola obulungi bwe okusinziira ku bano we bakomye naye atandikira awo naye ayinza obutafuna mukisa lwaki opposition temuyiriddewo olumu opposition yali muyiriddewo kuba buli muntu ajja agenda kusinziira ku ntegeera ye Bobi Wine ayinza okugamba nti mwe muwagire Kadaaga naye ate ojja kubeerawo n'abalala abanuupu abagenda okuwagira Ssemujju okitegeera kati abo abagenda okuwagira Ssemujju nze nyinza okukitwala nti bajja kuba bakoze bulungi naye ate ekibiina ndowooza nga kyagala okuba n'akabega mu parliament nga bakakasa nti Kadaaga anaayitawo ndowooza kyekigambisa oli omukulembeze yeesigame kwani ku Kadaaga Duncan maliriza ensonga eyo tudde ku yannabbiri ensonga eno neyanzeege mmanyi nze nina ekintu bw'oŋŋamba omuntu aludde mu parliament ng'ate ye speaker n'oŋŋamba mbu akoze bulungi waamu ne ku mulala tuloba yanaakola bubi olina bw'osala gamba nti ono akoze bulungi nga temuwaddeyo mulala chance okitegeera tuli ku muntu omu tekinga bonako enkyanoga nti Museveni atufuze bulungi nze bukyanga nkulasira nkulembeze mulala okitegeera naye njagala mpeeko ku mulala chance okitegeera mba nkeera ku makya ne ŋŋamba bankubira ewange gye nnwanira ku opposition nga ne Munnayuganda akiraba nti kituufu bwe najja nga ndi ku opposition nalemwa kuyitawo naye nga ngezezzaako ne NRM wali abaagala enkyukakyuka ng'era basobola okuwa muganda waffe Ssemujju naye bwe bakeera ku makya ne balaba nga ate aba opposition banne bamala mu bumanyizimaanyi bagamba tuwoowe NRM okitegeera nabaga ekitegeezo italina makulu onfuna naye nga nze omuntu agamba nti tuli mu nkyukakyuka ogezaako ne kirema okitegeera Bobi Wine bwe yajja kubwa MP ajja kugezaako nga naye nyini yajjanga omuntu agamba naye ka ŋŋende ekyaddonda eno okitegeera n'atuuka n'akuba n'agenda ng'aba opposition omugongo tuguteeka eno owulya oba batukuba bakole ki naye tugezeeko twagala omuntu aludde mu ntebe ate tufe tulemezaamu aludde mu ntebe kitegeera twagala okulaba ku muntu sipiika omupya mwemutendereza oli nti sipiika bannaye akoze bulungi aliwo omulala gwe tugezesezza n'akola bubi era zineewuunya omuntu gajayimira atateka okubuzaabuza ng'amanyi ekituufu ku mutima gwe naye nga tayagala kwogera muganda wange ono nambeemu ekituufu akimanyi niye omulaba ali mu kwetooloola agenda Kampala atasazawo yeetooloola ayite eri ku kwinizi we amala ate ayambuka ensambe naye ekituufu agenda ali ku saa ya kwini ekituufu ye akimanyi omuli wali mu kubuzaabuza abantu
nandyagadde nnyo Ssemuju akole tumuwe bwa sipiika niyo olw'okuba oli munnaffe omukulembeze waffe takkiriza bantu mbw'ate ababaka aba NRM bangi ffeffe nnyininyini abatini tusooke tuwoonu tumanyi nti twalemereddwa naye ffeffe nnyininyini abatini twegassa ate ku bangi kyokka oli mugamba abantu mbw'ate ono aluddewo kati otegeeza ki olwo nabimjatumenga abantu abakuba nnyininyini bano we nabadde mbanyonnyola yo nnyini yakyogedde obufuzi butambulira ku calculation bibalo obukulembeze bwonna era n'ebibiina ebigenda biwangula bitambulira ku bibalo ebibalo ebyo ebitambulirwako obufuzi byebisinziirako ne bagamba nti wano katukole bwe tuti ate wano katukole bwe tuti nga gw'olaba olumu kibi abakiraba naye olumu ng'ate kyo kibalina engeri gye kibagasaamu kati ebiseera ebisinga obungi nze njagala nnyo Nuupu naye ate simanyi bikusike bya munda nnyo bisusse bibalo bya Nuupu bisusse kati olaba waliwo omukulembeze omu yagamba nti emmome abantu ne batwala ekiro ne baga nti abantu abayise emmome ne bwe yavaayo nannyonnyola emmome naga nti emmome ekyennyanja kiba mu mazzi kati empewo bwejja bweti yemmome egenda bugenzi n'amazzi ago kati emmome etuuka amazzi ne gaddayo yo musenyu ng'ate ina kubeera muki mu mazzi nesigala oluusi nga teyina weeri nannyonnyola emmome buli omu n'agitegeera so ebigambo ebimu bannaye tetuba tetukiregeera n'ebiba bigumu okusinzira ndowooza ku mitwe gyaffe era kyobulaffe abamu tetusobola kugamba nti agundi wanjereze gundi wanjereze naye njagala ekintu ekyo ssebo omukubiriza okiruŋŋambye wano tetugiregerera wabula tuba twogera ebintu nga bwe bitambula kituufu tumalize ne Nabira naye asibidde bbaawe wabweru tamukkiriza yingira nnyumba ebintu bya Nabira abitegedde Nabira ye nga Nabira okusinza ku sitole ezabadde atambulira nazo sinza mwewuunya ba Nabira abadde muntu wa buvuyo abadde muntu atategerekeka wano mu byobufuzi yabeera mu FDC ali twali tuli awo agenze mu FDC asabye kaadi bagimumye ali tugenda owira adduse mu bana abeena batalina bitabo kati ogenda bange ebyo byonna byonna be bantu b'omukulembeze b'ekibiina kino ekyajja muyinza bekigenda kikuŋŋaanya abo babbe b'amasimu bantu balemera mu mayumba bantu beefuulira babbaaba bamaze nabebbanga so ensonga ya Nabira yonze sinzaga nti Nabira yakoze kirungi Nabira ekintu kyakoze asigadde musanga mu bbaala ng'anywa walagi ng'ate musiraamu Nabira osiyadde yali yesimbeera ku bwa Nuupu ne bamuwangula Nabira oyo si yagenda ewero n'amala emyaka nga 5 mu Canada n'azaalyeyo abaana n'akomawo wano oluvannyuma lw'okumala okumukuba akalulu kati akaanya nnyumba kati Nabira oyo asigazaayo ekintu eki omanyi omuntu toggwamu mulundi gumu ate omuntu ng'anaggwamu atandika mpola mpola kati Nabira yasigazaayo ekintu eki agenda tuyitakawo ku switi ng'agenda atambula kubanga ebintu byali mukukuba bwana budde agamba mbu alina gwasemba ayingira ennyumba simanyi musajja musomesa yesimbawo ne kuba pulezidenti tokulembeza kya profesa bwekiri profesa oli lwaki okulembeza nnyo profesa ye taito ye Nabira ye waali kati ali ku climax kati anoonya we yeekwata omanyi omuntu ali mu nnyanja ng'anywa amazzi ali mu kunywero naye ng'erabbire ali mu kunywera erabbire era Nuupu eyo bannange tumalirize ne Nabira kakati Faruku nsaasira nnyo mwenna abakulidde gye mukulidde ne mujja ne mutusanga mu kati nga wakamalawo omwezi gumu n'otenda akati okwonoona era ne bagamba nti oyo mwana teyali bw'atyo naye ayonoonekedde awo naye nga gwe bakkuza batya gye wali omukazi amaze mu FDC ebisanja byonna mu Nuupu alemeddwa n'okuyita bugenda ku bwameeya abantu beekwasija gye yamaze emyezi 6 bw'ayonoonese kuva dda Nabira tumulaba yeegala ku bukabangali ng'ali eri muki mwe mugambye nti Nuupu eno eyonoona okiwulira yakyogedde nolo n'akikatiriza ambuuzizza nti yali mu Nuupu kamala banyonnyola ekituufu Nabira nze omuntu alabako ku butambi bwange obw'embabega Nabira oyo nga mukuba
ng'era mugamba twakakola naawe nga njogera ku Nabiira oyo ne mbagamba tasaanidde nga bambagamba bwate nokugwereese nasimba nnyo Nakakonko ne ŋŋamba Nabiira oyo si muntu mutuufu ekyanyamba abantu ne bampuliriza n'obutuufu era obutali butuufu ne bakola ki ne babulaba era akalulu tebaakamuwa kakati omuntu kugenda kugamba bwalemeddwa baawe omusajja omanyi bagamba empeera y'omukyala eri wansi wa baawe kakati omuntu alemu okugondera baawe ani gwe yaliweereza ku nsi kuno yensonga lwaki ebbanga lyonna abaddewo nga takolera na Kampala wadde babadde bamulonda Nabiira muntu mwononefu nnyo ate ekisusse olwaleero akyulumpanya kubba baawe gwe yazaalamu n'abaana bana nga yeesigamye ku musajja gw'ayendako simanyi profesa biki okiwulira batandise okukyulumpanya okubba ennyumba y'omusajja omusajja n'amugobamu n'akomyawo kifuba n'agiwambako sayidi n'omusajja n'abeera sayidi mu njoge y'ekika ky'abagu n'atuuka n'omuggyako amasannyalaze olwaleero abaana ba Nabiira bonna bali Canada tebaliwo bano era bawa alina n'amaka amala ge babuli Canada eyo abaana abo gye bakola ki bw'abanga Nabiira emyaka gy'amaze mu palamenti mu kalulu kano keesimba sweta bwe yagulaagula n'awa abantu mbu yamala nakusinga nju ebbanga lyonna abadde akolayo ki talina kyakoze sente zonna abadde aziina abadde akolayo kitegeeza mukyulumpanya mubbi era talinamu mazima mu bulamu bwe Duncan tumalize ne Nabiira tuggalewo neyanzege weewale nnyo n'abatulaba bonna weewale ne mulaba emboozi mukati mwe musinga Faluku nina ekintu kyengenda okutuliramu nenga nti Uganda yennyini Nabiira yamugjamu obwesimu nti kati Nabiira ne bweba yeesimbye ku bwero si wano tuyinza obutamuwa Nabiira mwamuvaamu ate n'ekirala nti waliwo ekintu kye bagamba nti okula bagamba okula bakyogera batya kulaba nedda waliwo obukadde magezi nga n'embuto wagayina kati ate ono yatulaze nti okuva mu mbuto tayina era bannayuganda nze mbeetondera bonna nti betwanyigiza nti wa Nabiira akalulu nti saawa zino tutegeera Nabiira omuntu mukalulu akenyini talina kyayambye bannayuganda okuggyako okwegaala okitegeera naye talinayo kintu kyanyambye bannayuganda ate wootiira omuntu nti agenda kubonaabona afe nga ne Uganda emutamye ye muntu adde ate ku musajja gwaludde naye ate nakufuna gwabadde ayendako batwale ebintu by'omusajja okitegeera era nze nsaba bekikwatako bonna baba buyinza Nabiira tumugobe ne Kampala nga namulabako amukuba amayinja ate kisinga okunnuma kubanga awadde ekifaananyi ekibi eri kati sawa zino omuntu n'okuwasa agamba naye okuwasa oba nkuveeko omukyala w'omuntu oyingira mu byobufuzi agamba ajja kukola nga agamba oba kati mukyala wange teyeesimbawo okitegeera kati kifaananyi kibi kyasiiza abakyala abali mu paliamenti okitegeera n'abakyala abasajja balina abakyala abeeteekateeka okwesimbawo ate netera kisinza okunnuma katini kimbadde nja kumusaba Nabiira nga wali nti mukyala abaddeko mu byobufuzi mbadde nja kumusaba ensonga ezo asooka azijje mu mawulire kubanga kyali mukola kati agenda kulekawo omukulu eri abazzukulu manyi Faluku ebintu byetukola wano ku nsi ebiseera ebisinga byebisigane mu kika ky'abaana baffe kati Nabiira waali akuze ne bbaawe balina n'abaana ababeera ku ssimu kati tusaba bayinza obanga batulaba ebintu bino yandadde abikwata ng'omusajja wadde tajja mu mawulire kibi nnyo okubanga bawulira nti maama yayenze ku profesa ate ayagala batwale n'ennyumba yataata kibi nnyo so kyanyinza okusembayo ne baza bannayuganda bonna abatugoberera n'abali emitala w'amawanga kyemukola kyamaanyi nnyo kubanga mwagira muganda waffe Faluku ne muzeeyi kuba bino buli omweyongera okulaba ebintu by'abaakoze kyekimukuma okubanga tagenda kuba butayimbwa na kubba n'abanga afuna ekyokulya ate ng'ayina n'abaana naye nekimuwamaanyi naye kyenyinza okugamba nti wabaawo ekiba kiganye ku mukutu okwo tusobola okuwabuliŋŋana nti awo wano Duncan wakolamu bubi kati nganze ekyekyennyanja saakitegedde kyembadde nsaba kubanga kyensinze okulumwa okuba we namanya nti omusajja ono mwami Sempala yafuna amaka gano nga tanalowooza nti aliwasa ne Nabiira nga tamulabanga nako neyeegulira awo neyeezimbirawo amaka ge Nabiira agenda okujja yasanga biwedde naye n'ebyaggwa ayagala agende ng'abibbi nze nno mbadde nsaba abantu bonna abatulaba eyo abantu bonna abasobola okulaba pulogulaamu eno
temusuubiriza bakyala bammwe olumu kuba mu mutima gwa Nabiira kuba abasajja bagenda bakyala bammwe ogenda mu byobufuzi nga bagamba bajja kukola nga Nabiira agende yanzibe ajja kuba kitegeeza baba bagenda funa platform kunyigiririzaako basajja. Okay. Nabiira Bannayuganda yalambategeeze nti abadde mbaka ng'era tumuwa obululu ng'era tumwagala naye bwe bibanga byamusobyeko ng'abakazi omanye abakazi abo bakola ensobi lwakuba nti abamu bakola ensobi ng'ate si yateekeddwa ogikola okusinza level ye kuba kati Nabiira ali mu ddaala nga emyaka gyamaze 15 ng'akiikirira paalamenti sente zadde afunayo yandibadde yazimba dde amaka agage nga tasobola na kulwanira gaani ga musajja ono ate ekizibu nnyo omukazi okukola ebintu byombi omusajja wennyini ate ogennyini obunzise n'ennyumba oyagala bakole ki bagitwale so ng'eyo si nnungi nnyo era abakyala njala bategeeza mwenna abasumuseeko abali mu byobufuzi abali mu madaala amalala gonna ng'olaba olinamu ku ssente olaba obadde ne baawe ebbanga ddene kale mu kifo ky'omutuusa ku ebyo gwennyini oyenze ate owunzise n'ebintu byeyagala obitwale ekyo ekintu tali asobola kuwagira Nabiira n'omulundi n'ogumu. Okay, tweyanza nnyo tweyanze wetwadde tukolagane next week.